oluvannyuma lwa Uganda Cranes okuddamu okulemererwa okuyitawo okugenda mu mpaka za Africa Cup of Nations. Fufa etegeezezza nga kati omulamwa bweguzizza ku mupiira gw'abaana abato gawuziwo okuzimba ttimu eggumidde newa bannayuganda essanyu mu myaka 5 egijja. Mpulira Fufa Moses Magogo agamba nti ayise olukiiko lw'abakugu okuva mu Uganda n'amawanga amalala muwa amagezi kyekyetaagisa okuzimba ttimu ey'amaanyi. We have highlighted invitations from countries that have always been qualifying from their governments and their football side: Ghana, Zambia, Cape Verde and Costa Rica. And we believe that when they come in and we sit for 2 days and analyze, we shall come out with project 2019. Magogo avudde mu mbeera n'alangira bannamawulire olugezigezi ng'abuuziddwa ensonga emulwisizaawo okuwa embalirira y'emipiira gya Uganda Cranes n'ategeeza nti enkola eyiye ya njawulo. But everybody comes out with the word accountability. It is sweet to ask accountability. If I'm the one putting up the hand and I'm asking accountability, I look smart. But at the end of the day, what exactly are you asking for? What kind of information do you want? Accountability, let me teach you. Accountability is done over a financial period. Magogo era agamba nti wakwebuuza ku b'akakiiko ka Fufa ak'ebyekikugu bamuwa amagezi ku batendesi ba Uganda Cranes oba kuliko b'alina okugoba. The technical committee will advise us as the executive. If there are persons who are going to lose their jobs, they will still lose them. But we want to be advised in a very sober manner, in a very technical manner, in terms of analysis, not impulse. Ye omutendesi Micho yeeyambudde omuguwa mu bulago n'ategeeza nga bwe yakola byonna ebyali bimusuubirwamu okuggyako ensobi ezaakolebwa abazanyizi yatasuubira. You can plan everything, but something you cannot plan. You cannot plan two moments that they have decided game in Morocco. A thoroughly impressive goal scoring ratio.